Rotary Club ye Nansana mu Wakiso esimi Haji Abe Mukiibi nkaaga ng'omuntu eyasukkulumye ku bantu bonna mu kukola obwannakyewa mu kuyamba n'okukunga abalala okukyusa embeera z'abantu wamu n'ebitundu ebiri mu mbeera embi ng'ayitira mu programu ya kaliisoliiso ebaawo buli ku makya ku radio ya Ssaabasajja Kabaka eya CBS. Haji Abe Mukiibi bano bamusiimye bwe bamukwasiza engule emanyiddwa nga Vocation Service Award mu mwaka gwa Rotary 2020 nga mbezze bannabalala basatu nga babadde bavuganya era Bishop ow'Emityana omulonde Reverend Dr. James Bukomeko yabadde akyasembyeyo okuwangula engule eno. Ng'enjogera bw'eri nti akola obulungi asiimibwa olugero luno lwatuukidde ddala ku Haji Abe Mukiibi nkaaga banna Rotary Club ye Nansana bwe bamusiimye olw'omulimu omunene gw'azze akola mu kutumbula embeera z'abantu wamu n'ebitundu ebiba mu mbeera embi. Ezimu ku nteekateeka ez'enjawulo bannarotary ze baanokodde zisiimisizza Haji Abe Mukiibi nkaaga kwe kukozesa pulogulaamu ya kaliisoliiso ebeerawo buli lunaku ku leediyo ya Ssaabasajja Kabaka eya Kyabbassa n'akunga abantu okuyamba abali mu buzibu nga kino kyatandikira ku mwala eyalina ekituli ku mutima Maria Goretti Nabbuto. Ebirala mulimu okusonda ensiimi mu kaliisoliiso ddino okudduukira essomero ly'Abakiggala erya Masaka School for the Deaf, okuzimba ekifo awanaatuukira abagudde ku bubenje ku ddwaliro ly'Enkozi, okujjukiza bekikwatako ku nguudo embi n'enteekateeka endala nnyingi ezizze ziyamba abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Abakazi mmotoka bw'otagikyusa oyire kuba yingini obufumbo bwetaaga okuzza obujja kyentegeeza Dr. Mukebeza situation programu ya kaliisoliiso okuyamba abo abali disadvantage okufuna ebirungi oba okukyusaako ku bulamu. Waffe tukozesa omulanga tukuba omulanga tutera okukozesa rediyo eyo ne tukuba omulanga eri abantu gye bali abaagala okuyamba. Ekikulu bwerufu kasitolaga obwerufu nti ssente ozitadde ku ensonga yennyini gy'ozisondedde abantu bajja kuziweereza ssente kasaba kufunamu obwesige. Haji Mukiibi ng'ayitira mu nteekateeka zino ku rediyo eno bannarotary ye Nansana nga bakulembeddwamu yaliko District Governor wa Uganda and Tanzania Rotarian Emmanuel Katongole bamuwadde engulu emanyiddwa nga Vocation Service Award nga basiima enteekateeka ze mu mwaka gwa Rotary 2019-2020. It is a recognition of your dedicated service that the Rotary Club of Nansana and indeed Rotarians all over the world honor you for being such a great humanitarian. Abadde amukwasa engule eno Rotarian Emmanuel Katongole agambye nti Haji Abe Mukiibi akozesezza bulungi ekitone ky'emizannyo, firimu, katemba n'ebyempuliziganya wamu n'enteekateeka endala nnyingi. Haji Sekamati has introduced Mr. Abe Mukiibi. What is done in scholarship, in theatre, in music and drama. But one thing that really made me so do whatever I could do to attend this function is Abe Mukiibi is a true Rotarian at heart. President wa Rotary Club ye Nansana Rotarian Alfred Bakyusa agambye nti abavuganya ku ngule eno balondebwa okwetoolola eggwanga lyonna bwe batyo ne basonsolamu abantu 8 ng'omwe bajja abantu 4 omuva omuwanguzi. Twalonda abantu 8 ku bantu abo 8 ne tulondako asinze mu bonna abadde outstanding nga ye Haji Abe Mukiibi nkaaga. Katonda ku lwaleero tugenda kumwebaza, tugenda kumulicognizinga ebirungi byakoze eri community zaffe abantu aba bulijjo adiza abantu. Ono era ategeeza nga bwe bakyagendera ddala mu maaso okutumbula embeera z'abantu nga bayitira mu nteekateeka zaabwe ez'enjawulo yadde nga bayitira mu kusoomoozebwa okw'enjawulo. Haji Abe Mukiibi nkaaga ategeeza nti kino akituuseeko olw'okukolera wamu ne banne we bakola pulogulaamu ya kaliisoliiso omuli Haji Abu Kawenja Wycliffe Lyombya, Baagala Peace Diane ne Katolu Bwama bw'atyo ne baza Ssaabasajja Kabaka eyasiima n'atandikawo laadiyo eno omuvuddemu ebibala. Nebaza Ssaabasajja Kabaka nebaza Katikkiro ababampa omukisa ne banzikiriza empeereza ku rediyo ya CBS ate ne nebaza abantu okuba n'obwesige eri gye tuli. Akinogaanyizza ng'ekibawa essanyu kwe kulaba ng'ekikyamu ekyogeddwako kikolebwa agamba ng'okukola enguudo wamu n'enteekateeka endala ze babeera basizzaako essira. Ati nga bwe mpita ku luguudo lw'obulenzi kikyusa nti ndwogeredde okumala omwezi naye ne nsanga nga balukoze. Ekyo kyensanyusa. Nagasabanga mukyala Jennifer Musi ne muganda mukyala Jennifer Musi tuyambe okola oluguudo lw'ekanyanya wadde waffe n'alukola.
Omukolo guno gwetabiddwako abakozi ba Kyabbaasa omubadde n'abo Abe Mukiibi bakola nabo pulogulaamu eno eyakalisoliise muweesezza engule, bannakatemba nga bakulembeddwamu Andrew Benon Kibuuka, bannarotary bangi nga babadde ku wooteeri ya Ivory Hotel Nansana. Karuna Kibuule, Delta TV Amasukkulumu.